Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. How are you? Mwebale kwanga mutunize muri wano ku mukutu gokka gwe mwasalawo okubeerako ne mugamba nti kuweewunyisa omwagalwawo YouTube channel kwe tuyigira kwe tuyambira abantu abeetaaga obuyambi mwe tweddizaamu amaanyi mwe tutasosola abantu mwe twaniriza buli omu mwe twewa amagezi ekikolo n'eddagala ate ne tunyumirwa ne tubeera entertained. Olunaku lwaleero nnyingidde wamanya Nakawombe Shifa Hope era nga right now twatudde dda ku kitebe kyaffe wano e Buziga. Ng'onyiridde mu white ne black. Owaayi simanyi lwaki nnyiridde nnyo mukemuko ngozi nakubidde essimu ne nkugamba ntya tunyambale black and white naye kye ekiriwo simanyi nange dress code eno sigitegedde abantu nga nange nambaddeko dress code black and white gwali ogenzeeko ewantu ne bagamba ate omukolo oba kinti biina dress code. Yes kyali kibaddewo naye dress code kati munnange olunaku olwaleero dress code nange bankubidde essimu ne baŋŋamba teeba ani yaŋŋambye nange bampadde mateeka nti nina kwambala black and white neŋŋamba munnaye ninayo kano katantantala kange nenkeesala n'akagatto kano koolaba teeba ekiriwo kituufu simanyi toyinza teeba simanyi otuule ndukuwe munnange olwatuuka ondabira kansoke nzijeyo ka sweet mukamwa ankatereke wano munnange olwatuuka nga nkulabira owulira bulungi mpulira mpozi sinatumira ku sponsor neewaza ekinno ani anateekamu ssente nga tuyingira 2026 naye nga Hypex Studios mikwano bali located at Najjanankumbi Busabala Road near Cobbins Motor tuteekamu ssente ate ng'oggyeko ekyo tuteekamu ssente be bakyasinza okukuba ebifaananyi ku mutala guno nze kwabo kwesiva mbamanyi mulindiridde birthday photoshoot yange anti etuuse January baby mbabuzeewo tugenda kubanga tugendayo bulungi nja kubalagaka come with me as I go for my birthday photoshoot iye ate nga mukwano nabagamba nti mwewala okwekubya ebifaananyi byogenda okunnyonnyola afaluku leero nkubira mu kalango ka Hypex Studios bulijjo mpulira nga nkakuba simula Hypex Studios ekuba ebifaananyi ebirungi bannange Hypex Studio yekyasinza okukwata video Hypex videos ekwata ngakugamba mpulira kuba akalango eyina emikolo gyenkwatira nange gye neenyumiriza nga wegenda okukwata ogugo nga tumaze okuzuula Miss Right yakwata ogwa Gad bannange ndanyumirwa Gad and Millicent ne bashayininga kale kwegamba Hypex Studio ina kamera ennungi ebifaananyi ekikuba nga kyekyo si nayogera kindeke Hypex ekikuba Uganda yonna faluko ku musaala gwange oguva mu Hypex nkuwadde kabiri naye nga mikwano Hypex Studios obasanga ku enamba z'essimu bategese baziwandiika kyemmanyi obasanga ku 0789 34 3802 oba ne basanga ku 0754 19 24 34 omanyi kye neesunga ye faluko okufuna omukyala Hypex ejje kuba obufaananyi ekwate video drone zeetale tuwaziraba kugagade drone zibuke mu bbanga nasoka nembulaba mami kati zino ennyonyi ziyita wansi ennyonyi ziyita wansi byonna screens atudde emabega beetaaga kola ati katulabe zibeera awo mu maaso nsonda buli wamu wabawoze screen so babayise Hypex Studios balina ebintu ebirungi ate teri kiwa maanyi nga kwogerera brand ya mulembe kakati munaye tuvuddeyo ku Hypex katugende ku nsonga enkulu ezigenda tuleetesa Hypex munange mbandi awo nga mukyalawo Jessica kozi tannaba kuba mukyalawo kale mwana muwala Jessica nga ngamba nti nkozi Faluku yayogera bigambo ki ku ssimu konze munaye Faluku yagamba long distance yazikoowa mbusimanya Kalisizo and Kampala that is long distance kati gwale botuka tokoma na Kampala ate weyongera eddundu bakka kati yiwala nnyo kakati ate Jessica nangamba yagamba mwino shining before the end of 2025 Jessica wenjogerera ali mu kibuga Kampala ku mutala
Wanji mama. Ye yayingiddewo dda. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa Kyogamba Wenjogerera kali munyonyo muno mu buziga muno mwali munnange negwe wali olabeko omuntu agamba mugendako out kwemanya ate n'abawa dress code n'omukazi anaasoboka naga tulina beera smart and clean. Sukulindeko. Ye yagambye twambale black and white. Yes. Because mnenze tondaba dironda black and white. Ndo njagala nnyo black. N'akagatto bulungi munnange n'agamba ajja tugendeko out. Ogenda londa ekifo we tulaga. Kubanga ffe abaludde muno tulina mugamba wa we tuba tugendako. Tugendeko out. Tutuule twemanye tunyumyemu you get to know each other. Bwatu bwe yakyogedde mu luzungu yagambe I'm coming to see Farouk so that we get to know each other. Okategeddaako oba kategeeza ki? You get to know each other. Buli omu amanye munne. Kyekyo kyennyini Farouk obitegeera. Buli omu bwe budde buli omu amanye munne omubuuze by'oyagala okumanya naye akubuuze by'oyagala okumanya mbu nga tutudde yagambye tulina okutuula tuba tulonda ekifo mbu we choose a place nga wali so cool ng'empewo z'ennyanja zitufuuwako n'agamba kati muna ebyo ebiriwo Farouk. Omugenyi yayingiddewo dda obudde bonna agenda kunkubira akasimu nti pick me from outside. Era just omulaba bwe yeetala ali kukuba alinze Jessica wabweru. Bannawe. Kyewuunyisa ate nga kituufu. Kuba is in the country. Kuba aba in the country. Kubanga eri nayo nsi ndala. Kati azze mu ndala. In the country here. Ati no Farouk Katonda bwakwagala ebibyo byekola bwe. Atuse ati eno. Eno. Omuntu to kakati ku Christmas wangamba omugoberera bulungi ku TikTok ye. N'abantu njagala ne bafani baffe bagende ba following Jessica balaba oli obulamu bwe. Nze nali kulinga mulaba mkwano Christmas fe gye twali mu field jinjawa. Jessica yali ku lyato ku nnyanja na Bugabo Beach. Ngelyato liramba timu Jessica nga bali kuli nankubira nakuna gamba hi how is your Christmas, are you enjoying your day? For me I'm on a boat cruise nengamba what ojja kutya kikulo oyo wa luzungu ngali mu kusireyinga ku lyato on Christmas. Amanyi oluzungu mami bazawe oluzungu olutya oluzungu lwo analunkuba ennyo ojja kunnyambako ebimu kuba okuvuunulira kunnyambako ekunvuunulira awo nga muli out anti tugenda out byenjogera si byaluli si byanja si bya wiiki ejja byakati yagambe we need to go, we sit somewhere, we see trees, we talk. Panna kati mami so kumpe ku magezi nga tannaja kati ngenda kwogera nti ngenda kweyisa ntya kuba kati kikuguddeko kinguddeko bugwisi simanyi. Be yourself, beera kugwe beera kugwe akazungu koyinayo kateekewo naawe omutiisetiise tegenda tutiisatiisa wano tekigenda soboka kituufu naye ki nzo yantwala mu luzungu oluzungu lwakuttiraani Farouk oluzungu lwakuttira by the way oluzungu lulungi era nange njagala odduyiga kati nja kupiikingamu ebimu bimuddemu ogenda muddamu mulina okunyumya getomanyi nakumanya naye olowooza bwatugamba tulonde ekifo oza tumutwalewa abala sinza kulimba kuba ekifo yakimanyi okay kuba kati omuntu agenda najja mu bajeti ye ng'amanyi kiki kyagenda okukola ate kati labayi kale ekirowoozo kye ekirowoozo kati ekirowoozo kye kyonna kyonna kyanaatuwa nti oba nategese nje nti tugende eno gye tugenda okugenda naye kinaasinziira
bwe yagambye white n'okuba eri pure mata ankyusiza era mu kkala akukyusiza mu kkala ndoza yagadde alaba obuyonjo bwaffe buyimiridde butya kuba bannange naye tuli bayonjo ffe naye kala yaffe kale okunteeka mu mata kituufu nsiimye kuba yangambye nyambaleka black and white nange neeraba nnyumye. Amiina. So kati kikyosuubira Jessica bwajja oze kinaaba kitya? Annaye ogenda musinkanako ogusooka? ngenda musinkanako ogusooka naye ye munne teyanyiiga wadde wagamba biri mbulongo distance biki ye teyanyiiga naye kale nze kansituke alifa abaali bamusitukidde bw'aba zze nga zze bulungi tukwatagane katusabe sabawo essaala awo tuli Jessica yazze ne Sylvia yeereeta nga tuli byaffe ne yeereeta twamaliriza tuli mu maziga kati tusabe essaala Mukama gwagisaba kuba kansabe nti byagenda okukola si bye byoli gye twagenda ne batukuba sabbuuni ne batukuba emigaati ne batukuba emisumaali kansabe nti nno anaabanga tajjudde mu kiti ekyo by the way kuba tugenda ne yagambye nti oyinza n'okuba weewadde time emala nti kati ohiilinze omutima gwo from what happened obusungu obwo bwe twayina okunyiiga kwe twayina nti kati at least okkakkanye from that stress. Naye mami si kyangu si kyangu kuba olw'ensonga lwaki buli muntu alina embeera zize by the way kuba kati naye sisobola mwesiga nnyo kuba sibaddeeko naye ebbanga ddene badde tali nange tali ku kitundu. Yes, Jessica atuuse anti gwe twasindiseeyo olabikira. Faluku ng'omutima gumukuba bw'ogambye atuuse omutima gumukuba bwe twa. Okay, kati Faluku wanje ebyo twerabire byayita Sylvia jali tumusabira mirembe yatuyigiriza yatusomesa omanyi buli kibi bwe kibaawo kinoonyemu ebirungi. Every day we learn. Okitegeera. Kituufu. So I thank God we learned. Tofaayo. Tugende maaso n'ebigenda maaso. Okay? Yeah. Yes. Naye kale. Obadde okyatusabira Jasi n'ayingira mu ssaala zaffe. Bannaye ntereere Katonda mumusalidde kanti. Ayi Mukama Katonda wange. Kukyengenda olaba leero. Kinteeremu omukisa kikolebwe nga bw'oyagala kikolebwe nga bwe kirina okuba n'olugendo lwe bantwalako lubeere lulungi lubeere lwa ssanyu tusabe Mukama waffe wempita mu linnya lyo amiina. Amiina. So kaakati munnange wagiraba video ya Jessica wagiraba kaakati abantu balina ebiteeso byabwe naye bannange abantu omanyi nti luli abantu bonna baali tiimu Shadia kati abamu bakyuse bali tiimu Jessica bagamba Mufaluka Jessica must shine. Zonna komenti nziraba. Komenti oziraba? Yes. Kati waliwo n'obufaananyi obwafulumye nga babambazza amasuuti ne gawuni. Nakyewuunyeza. N'ogamba twazambaliddewa. Babambaza dda gawuni ne suuti n'amakooti abantu balabye dda n'engoye z'emikolo ze mulina okwambala. N'okumanya abantu basiimye video gomanyi comments nga ziri mu 1500 1.5k comments on YouTube. I'm talking about YouTube saagenzeko ku za TikTok kuba te TikTok bangi. So bwe tuba tugenzeeko ku comments of course ndabye Hope Teopista ono yeita Hope Teopista fani waffe yagambye we need Shadia's interview so that we can vote. Owulira ono yasigadde ali tiimu Shadia yagambye tumala kulaba ku interview ya Shadia tuvotinge bulungi between Shadia and who and Jessica. Yagambye even if I'm not yet kati nekinsesa waliwo abantu abagambye bali bweru bagambye tulaba omukolo gwa Faluku gubindabinda shifane mumala mutulyako omukolo gwa Faluku tetuli basonyiwa
kyokka abantu beesunga omukolo beeyise nadda ng'omukolo tetunnabakola planingibwa. Kakati ye Jessica ani ye Hopista yagambye, even if I'm not yet, I've not watched Shadia's interview. I'm team her no matter what Shadia do. Abasiima Shadia muliwa mujje tuwage. Kakati waliwo Queen Star. Yagambye Jessica ju. Team Jessica hita like. Kanena akoola ababe. Oli akoode ba Shadia onena akoola ababe. Nange ne bayika aba Jessica. Katuyinawo tukwasibwe Janet. Naye atulaba nnyo yagambye wow, this girl is so beautiful. Bambi Jessica and Faluku you must shine. Bwe yagambye. Then netubeerawo ne MCN nga naye fani waffe yagambye that girl is very beautiful. Kakati ne wabaawo ddeewo nsiimye Jessica and Faluku must shine will contribute 50,000 for the wedding. Abantu batandise okwetema ssente z'emikolo. Waliwo nno ne yagambye shifa abiri nga teekewa ne mugagiro gaterese terese ono yeyamye eddotuwa ya 5 ate ow'etaano baamuzeemu deewo namugamba ani namugerwa Jane namugamba naye 5,000 si mitono mwana gwe twongereko abantu ne bamugamba ayongere ku ssente bannange kaakati tweyongeddeyo ne wabaawo Shina Shamali n'agamba nze ngenda contributing 2,000 Shina kaakati ne wabaawo Agatha Nahwera n'agamba may God bless you too. Akina Akines n'agamba nange I'll contribute for the wedding. I'm ready for Jessica and Faluku. Asiimwe Sarah n'agamba ono omuwala muyaaye Katonda wange gwe nsinza toganya Faluku okugwa mu katego. Ono yagambye bw'alaba nga Jessica omuyaaye. Simanyi okitegeera. Ono ye yajajinza Asiimwe. Simanyi yasinzidde ku kyokulaba obuyaaye bwa Jessica. Kyomuhendo Safina nze nga internet inulo nkusiimye teri akuvuganya Jessica. Kakati Nansamba bino nambyogeranga nize Jassa tukole kyatuletere atugambe waba Jessica atuuse tumwanirize. Nansamba Rihanna nagamba Jessica bambi ali serious wamagendo ofumbe may God bless your marriage in Jesus' name. Amen. Kakati tuyinawo Kakayi tuyina nno bafani abawera. Kakayi yagambye she's even more beautiful than Sylvia. She's gorgeous. Kyo kituufu ekyo. Asinga Sylvia obulungi. Jessica is beautiful and still young. Sylvia was older than Faluku. Oyo Kedi Gladys wagambye. Tuyinawo Sophie yagambye Faluku and Jessica must shine. Ne wabaawo Peace Rachel n'agamba this girl is beautiful bambi and the accent is on point too. Kali ak'oluzungu ng'alina ka accent ak'Amerika ako. Ate ebyo byentya. Ekikigwe nedda oluzungu alukolera eno ku bafaani be bw'atuuka mu maka. She's not like that, I think. Naye tata naffe twagala kati era naye tuba tuzadde omwana. Twagala omwana n'akola. Ewaka waba luzungu. Nga amanyi ku luzungu. Wakati nze taata we kyembasa ayitamu nnyo omwana akiyitemu. Yes. Nanyonjo Tina n'agamba wabula nange nsiimye bukyanga nsisiima ku luno Faluku and Jessica must shine walai. Nwabawo naga team Jessica, God bless you with a favor. Namuto Rachel, the speech of Jessica is very nice and respect. She looks beautiful. Thank you dear. Mutesi Justine ate alabika muyonjo bambi. Ne bagamba Jessica alabika muyonjo. Sophie Nabunya n'agamba Jessica and Faluku must shine. Muhindo Dariroza n'agamba we marry brain not beauty and height. But this girl is to marry and make a family. Blessy John n'agamba but I think Jessica has taken it to another level of showing how serious she is about Faluku. Fact, we need Shadia's interview. Babanja Shadia na yeye yogereko. She's beautiful and smart. Wow, Jessica and Faluku must shine. Ono Kevin Zarango n'agamba my love Shifa, Faluku and Jessica must shine. Blessing Blessed n'agamba omukazi amanyi n'okwefa akaanyirira bambi. Abantu basiimye Jessica. Reste Nagujja n'agamba bannamasaka balina empisa. Jessica alabika alina empisa and she is educated. Akanuka Hiora agambye she has cute eyes, nice smile. Wow, Jessica, may God bless you. Hope Shifa more blessings.
Yes, Nabugwao, Hope Shifa, I love you, Mkwano, Jessica and Faluk must shine. Sarah, the other Taylor Sylvia is very older, and Faluk, so he goes with Jessica, period. I don't know, yala gidde. Nambuya Joyce, Sarah, Omayimba dene labide Sarah. Agambye Sarah is very older. Mbadde sijjukira Sarah. Omanyi mbadde sijjukira nti ate twalina ne Sarah. Mpozi twalina ne Sarah. Twalinako ne Sarah. Sarah yatulemesa ku kizigo. Notwala figa yange yonna bweti. Tondaba. Nna figa yange sobola kwagala gwe. Nange Sarah. Ebizigo byenyesiiga tobisobola ebbeeyi. Ekizigo nyesiiga ky'emitwalo 2. 17 Tube ya 16. Ate gwe n'onsobola. Sarah kwabiri tekuba tube. Kwabiri bizigo birala. Bizigo birala ne tube ngiteekako just. Tube ya bei ndala n'ebizigo ya bei ndala. Ebizigo yongerako tube. Tube anyina teekamu na oil. Naye sente zirala 15. Kati ate omala okyesiiga akutambulize ku boda. Sarah. Perfume nyeekuba ya mtwalo nga 10. Ebyo n'obisobola professor. Yiye yabalala sinze. Kyabeeyi. Faluku. Tube. Abatagenda tutunza poloti n'ettaka. Mitwalo 2 tube. Ekizigo kya mitwalo 4. Ate tunateekako kameeza. Ate alina buno opale bwe bwayambala omukwata ebbina. Obwo alina okyusa buli budde. Yasooka n'akukyusiza ebbina n'akunyenyeza ati. Nange nendaba. Kaakati munnange bagambye Sarah short doesn't deserve Faluk. She's older than the boy, but Jessica is young and has natural beauty. Julie, bambi Jessica ne Faluk bambi kambasabire mukwatagane bulungi. Namaweje Susan, it's always better to love and to be loved. Wamma my brother Faluk, if Jessica is serious, we're gonna welcome her in the family. Nulu, Jessica and Faluk Jew. Bettina, Jessica is willing, then why go on to look for others? Stop the confusion. Ontaga tunonye balala mbu tukome ku Jessica. Irene Nyange, this girl is beautiful. Nabasajja Joseph, please in God's faith, Shifa, unite this couple. Yagambye mbagatti. She's active. I love her and her accent English. Wow, abantu oluzungu nabo balulaba. Nasasira Angel, this lady bambi, she's so cute and beautiful. They must shine no matter what. Message nyingi. Just are you ready? Bana comments nyingi. Naye nga bwetyo tugenda kuba tubaleetera Jessica. I think she has reached. Mugirenga mukyaliko temuvaako. Mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road na Jana Nkumbi ya Cobbins Moto. Gobe neetaze videography oba photography ku function yo. Emikolo gyonna bo bakuba ebifaananyi. Emikolo ntegeeza mbaga, kwanjula, kuhinjira, birthday parties, baby shower, bridal shower. Gwe buli kyolowooza nti mukolo, housewarming, oba like ng'oyagala ebifaananyi, okipinge good memories oba videos. Okwata Hypex Studios bali ku 0789 343802 oba basanyi ku 0754 1924 34 babayise Hypex Studios. Messages nyingi, comment Faluk tetuyinza nazimalayo. Banange Jessica binyumye okulaba interview nga gwolaba omumanyi. Jessica must shine wabula nfa. Katusime Florence mbwamanyi Jessica era asanyuse nnyo okulaba omuntu gwamanyi. Tukutumiddeko Katusime Florence. By the way, nyina n'abantu abankubidde nga bampa obujulizi ku Jessica. Basomako naye abamu bangambye yabeerako gye twali tubeera. We were not friends but we know her. Nibanga she's a very nice girl. Abantu bankubidde ab'enjawulo, they contacted me. Jukira nze ensi yonna endaba. Yonna. So they contacted me nga we know Jessica in person. She's so good and her mom is so good. Nga batuwa bujulizi ku background ye. Era nga bwe byajja ne batuwa background ya Sylvia, ne batuwa n'ebyettaki byonna, ne batuwa wiino. Bwe twagenda oyingira mu wiino ne tugamba bannaye Mukama togera kibi, tuwonye. Kweganga tuwonye nnyo nnyo. Aba family ye abeeri bonna mikwano gye abali mikwano gye nga babadde nga bakkubira. Era abantu bankula ne bangamba ku Sylvia okaaba kitono, mukabe kitono. Muwonye ne banjiira wiino ne bampa obujulizi, abamu ne bampa audios. Bampa ebifaananyi.
Kati, for real, I love Jessica girl. She's ever happy. Naye wakwa mulimu abagamba mufumbo. Mbwa alina omusajja. Naye kasanyi omukyala ye yabigaana. Awo nga tonyeega wati emiggo Faluku. Ate emiwunyo. Gwe nange nati emiwunyo nange nabusomangamu ne mbulaba. Message. Okay, me, I don't have any comment on this, but Faluku, the ball is in your hands. Choose one, stop saying I love you, I love you, I love you. Bagaye bulgo sango mugamba I love you. Reste bwagabya, reste amot. Mbulyoze nga komekero gamba I love you, I love you. I love you jajamya. Ndagire Jasi. Ndagire Mariam Bambi, thanks Jessica for loving Faluku. Hadija Namukose, Shadia and Faluku must shine. Justin Nalubega, the lady Jessica, she's confident Bambi, but she loves herself. I appreciate her for loving herself. Basima Jessica okweyagala actually. So all in all, tetsa kumalayo comments z'abantu nungi zinyuma. By the way, thanks for watching. Mwebale kulaba ate ne mutwala n'obuddo commenting. We do appreciate your support. Okitegeera kaakati Faluku tandika weeraliikirire. Jessica atuuse kenda bejja asinga yeetala waggulu eyo ebweru wa gate. Nze natidde dda. Watidde dda. Lwaki kyesinza okusobola okutiisa? kutya nnyo. Kale Jessica oyo si mukazi mubi, mukazi mulungi. Yes. Naye simanyi oba alina omusajja. Nze omusajja waliwo gwe yapostinganga. Kati awo nze kineeraliikiriza nze nkyakooya emiwunyo mami nze kubuulira. Nkyakooya emiwunyo. Jessica alina omusajja yamupostingangako. Kati awo simanyi kikineetiddemu keneeraliikiriza. Nange twalaba nga nkimubuuza. Bwe nakimubuuza yaŋŋamba nti bibaawo ne biggwawo, oli yaliwo naye takwatagana nnyo naye nga ggwe. Si kyangu mami. Ebintu okumala gaggwa bwe bityo. Tekiba kyangu. Anti kati kyekyo okumanya nti era mukazi mugezi agambye. Yagambye you get to know each other. Ekyo kitegeeza. Okitegedde? Yeah. You get to know. Gogena mubuuza byoyagala naye akubuuze. Ambuulire. Yes. Kale nange ndi mwetegefu n'ebibuuzo byange bingi kuba nayiga. Yawayiga obuuza si kusirika. Nayiga. Yes. Si kusirika omuntu n'omubuuza ebikuli ku mutima. Namubuuza ebibuuzo byange. N'alaba anabeera free nabyo. Kati naye byanaŋŋamba kwe naasinziirira. Okay. Fenna kwe tunaatandikira. Nkyalinze nno wano eno ku ssimu baŋŋambe nti atuuse. Naye nga ky'oba omanya byonna Katonda y'asinga omumanya. Katonda ye amanyi. Omuntu wo y'ani, God knows better. Okitegeera. So we are waiting for her. Nenga Bambi byonna nga tubizize ebbali. Ataddemu effort. Ataddemu amaanyi. Kyassanyu. Omuntu osituka n'agamba kankole ki nze kanzije. Like ali ku mulamwa ye agenda kukiddako. Ate naye nyina atantegeeza abula n'akitukubako na bukubi. Yes. Kintu ng'ekyo. Tayonoona budde. Tulabe bwa siriyasi bwe bugenda okukoma. Obwa siriyasi. Kolawo obwa siriyasi bwe bukoma. Kati ate munnaye nze sinnakakasa. Tonnakakasa? Wangi Jasi. Jessica atuuse. Hey! Kangende nno ne Jessica. Bannange abatulaba mwebale kubaako the long anti nange kati njala kutandika kudda mu luzungu nga bukyali nga tetulina tukeerera. The long awaited vista bwe bakyogera
DeLong namwe mwenna basatu mwenna muŋŋamba nti awo ndejako Longo ŋŋambe ki anti njagadde okugamba nti omugenyi gwe tulindidde ebbanga eppanvu nendowooza nti kiri DeLong awaited visa bwekito wekiri Faluku yawulira byenkola bituufu tekuliko Longo kati ate nyinyonnyola ntya nti ekiwanvu ennyo nti tulindidde ebbanga ddene okay the awaited vista kale ekyo mpulira ate kifu how long mbude ate oli agaye ngambe how long vista Longo tekijira ku awaited okay the awaited vista olabye n'omutabani owange wuuyo gweteekamu akasente agambye naye baneekano n'omugenyi banneemundeke kubanga Faluku sigala awo mutima ngambe how long vista has reached how long vista has reached okay Faluku atukusange wano ngokkiriza tokkiriza tosigala wano nga weewuunaganya todduka naye anaayitawa okay come with me as we pick Jessica from outside. She has just visited us. Njagadde nti she's this kind of a person abeera ku mulamwa kino this that I want this I don't want this sibyakumala budde nakwetooloola. I can't wait to see her. The vista is here. Tulabirawa omugenyi. Wow. Nice to meet you. Nice meeting you. Nabadde manyi osaaga. Manayenga yewuyo. Otusazeeko. Mazima. Bana etsoke kutukujjeko. Naye omanyi wenzikirira wano. Bwema mu kakono nzikirira ntunudde. Kamukwateko Jessica kuva gy'ovudde ng'oli mu kakondo kano. Nze mune wano nzikiririra mu livansi. Ndaba nno Jasi kati gojja okambala okkirire tulabe. Bw'otyo mpola then nodde eno bw'oti. Slowly aha. Buli wempita wano nga ndi mu kakondo bwento bwe nzikirira. Kubanga bw'otunula eno labayo ebigere oba bw'oti. Tulabira ku kitwa. Bannange wasitusebya ddala nojja ng'oli smart. Kiki? Thank you. Oh my God, the express is so nice. Thank you. Yeah. You're welcome. Thank you. Bane Jessica atuuse. Hey, nsoke nkuteekeko ne kano wano. Okay. Like this. Yes. Oli mugenyi waffe ate nawe omugenyi wo waali. Oh my God, it's so something pressure. Okay. I want to meet him. You want to meet him? Yeah. Okay, so jide ddala naye. Exactly. Omwami yangamba he hates long distance relationship, so I'm here for him. Okay. Yeah. Owaye wangambe tugenda out twambale white and black. Exactly. Njagala omwami wange omulabako nga ali mu white and black. Okay. Yeah. Kati out nga eri mu dress code. Exactly. We have to look so demure. Demure. Yeah. Mama nabadde dda demure. Nalabise dda sibyo bino bya demure. Exactly. Bannange you're welcome. Thank you. Tada. Nice to meet you, my man. Hey, Thank you. How are you doing? Okay. Oh my God. Come to Rabe. 360. Oba yo no wembadde ndabo, but the shoes not matching with the dressing code. Why? Okay, but it's okay. It's the okay. shoes are not matching. I've liked you. It is okay. But it's smart, eh? Mana, it's time to meet you. They must shine before the end of the year. Exactly. Mana entuuse. Otuuse Yeah. Jessica oyingidde. Webale kujja. Akati? Oh my God. Webale kujja bannange.
nawe bali buta disappointing akusanga Madam Shifa we bali kundetera mwami namugambye bugambi yambala white okerojje nyina byenkwaga but the only issue the problem but yerese obuzibu yeah but jagenda next time you dress white and black so that the shoes matching mami nagambye ebintu ebyo nyambako akwebuzabuza naye what is it okay the problem is English no okay no problem taina buzibu banange tusanyisa okulaba Jessica finally you're here exactly mubadde tosaaga bintu byomukwano sibiroberamu ekikigwe yeah before the end of this year before the end of this year we must shine ekikigwe yeah kati program eriete onyumye fena tugana twambale white and black agono yambala akashininga exactly ng'omugole bwaba yenna ayaka obugatto bwa white you see the kabaga very because agambye demiwa exactly the kabaga so demi when you look nice thank you mami nga nkwadde okugira mu ngatto ya brown it is okay next time better yeah you change the sabi tegedde nnyo kati nze mbeerere waffe kugamba bya white banna simanyi weberere wamwe eri waffe eyo ekabula soke bakadungu so no yambala brown eri nice nayo it is okay I shall make him change. Yeah, you will change him. I shall change him. I've reached. You've reached in the house. Nenga omwaniriza. Nsanyusa okulaba. Okay, nice to meet you too. Nziza okujja. Amina. Banna mbadde nkulaba ku masimu, nkulaba ku mitimbagano. Nobadde okimanyi nti batwagaliza nti tushininge. Exactly. Abantu abaje. Kati byazenga. Omwezi n'enjuba bimwakayakamu ali ati kati we have to shine before the end of this year. Nawe bali kunyirira. Bali kusiima. Yes, the program chi nga wategeredde mu nyambala kati tutegerere ku kiddako. And I want to take my man out. Nze mundese. He's now my fiancé. We are going together, Madam Shifa. Yeah. But right now he's my fiancé. Because they don't never anyways, my man. Okay. Kati kenziza afuse wange. Yeah. Akyo nkiwulidde. Kuba tugendeko Entebbe eyo. How is it? Farouk, Entebbe eyo wali watya? Entebbe. Buzibuzi. Tugende tukube ku Liz. Entebbe eyo ebizibu bye nasangayo. Kati ne bakugobera ddala Entebbe? Nakoowa Entebbe. Wakoowa Entebbe? Oh my God. Nedda. Entebbe amanye Entebbe waliyo airport yokka nedda waliyo ebifo ebirala. Besides the airport, yeah. The hotels, restaurants. Let's go and have some dinner. Hey, Victoria Mall eriyo Zani, Javas, KFC. Bingi nnyo ebiri Entebbe. Mame buli wempulira ekigambo Entebbe. Bamanyi tugenda ku airport. Ate namayumba. Ate ekyo leka. Ekyawe kyenamayumba. Kyenamayumba kirala. They are nice places. Nze ndi ready nayambadde ddala ndi mu mood egenda out. Koze nga temuntwala ku airport side eyo nga tetukwatako olwo luguudo. Tusobola okukwata Entebbe Galuga. There are nice places in Galuga. Simanyi eyo situukanga nayo kati nyinza okumpesaawo ate nennengera ekifo mwe nnali ate nenjijukira. Faruku naye oyagala nnyo okusigala nga weekubagiza. Omukyala tajja bisiima ebyo nno. Kituufu naye. Jessica amaw byagala ebyo. Nedda mukwana akkiriza ku lwange. I'm gonna take him there. Besides ebyaliwo, let the past be the past. Faruku nolaba entunula ekyuse. Oba nanze tontunuulira otyo. Anti kati mami olaba. Ebigambo ebimu sibifuna. Buzibuzi, what is it? Oluzungu olwo. The accent is too much. Kati awo. But I shall make you learn. Mpola mpola. Yeah, because tonfunye everything will be done. Yeah. By the way, before we kweyongerayo, we have a fan who saw you. We talked about your mom. Najja mu inbox yange. Nangamba Shifa, I've loved Jessica. Bampulira kuba sina
kano bampulira Fani n'agamba Jessica, I've loved Jessica so much. Kansoke nkuwa obugenyi obusookera ddala bwe bantikka. Tulina Fani n'angamba akwagala nnyo. Era n'angamba akugoberera ku TikTok naffe atulaba ku YouTube. N'angamba nkuwa emitwalo gino 10. Banai, my fan, thank you so much, Madam Shifa. Madam Shifa, ubunayizibwa butuusiza. Yes. Centers in Pade, thank you I was so much. still looking for her number, but as we got to Entebbe, ngena mukeberako number. Tumukubireko musharing ne contacts. I think oba ali US. Like muwe contact yo na osigaze yiye you be talking. Exactly. Banai, my fans, thank you so much. Thank you so much. I appreciate Banai. Yeah. So katikano we go to Entebbe exactly. Time is not on our side. Let's go. Time is not on our side. Time is not on our side. Obudde manyi time obudde kati simanyi tebuli kusaidi yaffe. Mwami ajja kuyiga. So we need to go. Jessica obadde oyagala basooke bakuleetere ku kyokulya. Obadde abasooke bakuleetere ku kyokulya oba tugende tunaalya gye tulaga. Maybe we shall enjoy the meal there outside. Yeah. Kati yo case tugikole tya tugisse mu bwa case gitegedde. Mazeeko. Ojidde ddala. Exactly. Paluku ko kirabe. Kati awo nkakasizza omukwano gwe. Buli wamu n'ogwa. Asembedde ku kibuga. Kati awo eri mwana yali wala. Ate nga nakowa long distance. Tuswala omukazi tewamuleeteddeyo bimuli. Tobanga olidde akaaba. Zikawulidde munaye. Paluku kyo nga tekijja. Mami leero saalese bimuli. Atakama akogedde. Leero saalese bimuli kuba. Benasooka okuwa ebimuli byange yandisappointinga. Kati ono ne wenkimugamba reality. Sisobola kukikweka. Amma leero sikuwadde kimuli. Naye nsanyuse nnyo okukulaba. Webale nnyo kujja ku ate tewategedde nti gwe tusinga. Ate saategedde nti agenda kujja. Ye naye onoosonyiwa. Have no problem with it. Kimuli kirijja, kimuli kigenda kujja. It is okay. Ayogera bulungi mukaka. Gowoleka. So kati we move guys. Ne bano mbutugenda nabo batubaleke. Maybe you go with them. No problem. Yeah. Jessica muntu w'abantu. Namwe mwanyumye kandaba oli ali mu white, oli ali mu blue. Jasa ali mu green naye inako ka black. Kati tugende. Ndi Jasa osigale nga bakuba ekikono. Mugole yasalawo. Junior yasigala. Omugole wamusiimirawe. Kale katugende. So, okay. Wangambye botuka you're going to change. Exactly. I have to be matching with my man. Ogena kyusa engoye. Yeah. Oli the program. Zino engoye zizze kati agenda kyusa naye nga soko yimirya akulaba wanyumye. Oh my God. Baby kyuka mu 360. Awo omulabye. Omwede kuhaga. Bale kusiima dia. So kati she's going to change. Katukweko wo changingira. Okay. Mbukati atagena kwambala ezigenda ku beach. Bane nefe tumalirawo tetukuswaza tuli okay nange nyumye. That's how I told you to dress. Your dressing code is okay. Yo. Even my man. Yeah. Ate yo man agamba ki. Nange nyumye. Mbuno your dress code is okay. Ebulako ngatto. Naye ekyengatto yagambye kiri free. Nakasa nayambadde be yagambye. Okay mikwana abatulaba mwebale kubanga mukyaliko. Jessica kakyuse yazayina programs enga bwazaagala. So kakyuse tweyongere ate tugende temusalirwa tugende out as in out tugenda waweru. Bye for now tukomawo.
ddundu yaffe lowoozaamu ba vice lowoozaamu bayebiguza olowoozeemu omukazi bannaye taabagobe ewaka tebatuuka okubakyalira ewaka bagaye mulina okugira mu dress code engoye white simanyi nakumanya naye gwe agidde mu ngoye endala agenze kukyusa ndala alagira ddala nti nno ayinamu ku ssente alagira ddala ate nende ne bwe kitaba ekyo kya ssente like there are people who are principled nga balina principles zaabwe it's good kasita asanga omuntu ne mukwatagana nazo naye n'amalako n'aga amateeka gayina mangi naye ng'ekiri awo kesi nga nnene yazze nayo simanyi oba ejjudde bibye yanti mulimu era bibi agambye ajjidde ddala naye tugamba noba omugamba taddayo kalisizo asooke tuve out tulabe ebitambula naye gwe kimu bibiri agambye time is not on our side gwe kagambo kyakoluzungu kayogedde kojjukira akagambo koluzungu kayogedde agenze n'agamba it's okay wali wayogeredde ku ngatto it's okay next time better ebintu ebimu nze sibimanyi manyiiko akagambo kamu then ate obugoberera awo basi butegeera bulungi agambye time is not on our side we need to go kati awo bwe tulinda bwe kyoba omanya tulabidde ebintu mu bulamu bw'okunoonya omukyala wonaviira mbwa singo kati faluko oyinza ofuna omukyala n'omujolonga okyayinza ofuna omukyala n'omuyisaamu amaaso gwe mba nfunye nga zze byaddala mbeera nina omukwata nga akalira si byangu okunoonya omuntu si byangu era kati nozoyimba kana kayimba alintwala ndinanana alintwala ndinanana alintwala nananana si byangu otuukira ku muntu nemukwatagana kuba omuntu bw'otuukira okukwatagana nga mbonyebonye ne laavu mbonyebonye ne laavu ogiwulidde naye mukama anyijukira era bw'ofuna omukyala bw'oti mu ngalo zo mukwate ng'ekyatika ebyaddala kuba nange kyenjagala njagala omukazi nga bambi tukkaanya nga buli kimu bambi tukyogerera wamu ne tukkaanya kubanga bannange luno nalwo lutalo olw'okunoonya omubeezi bangi bo bajja naye buli muntu abeera n'ensonga ze kakati bw'ofuna omuntu akunywererawo nga ye akunywereddewo byaddala naye byataddemu byakakola akoze effort nnene ekisooka yankubira essimu nze naye ngivuga mpaka kaliisizo eyo ekyotera naye kati yeesitudde najja ng'omanye omuntu osituka omukazi n'asituka okuva ekyotera kaliisizo nze manyiyo gwe katomanyiyo eryo ekkubo lye rigenda ku booda ya Tanzania ne Kenya Tanzania ne Uganda yeeyo ewali mitukula ku booda long distance ati wamugamba mba otya long distance relationship kati gwe kaliisizo wali olabanga Bulaaya kati wala nze naabanga wala naye kati nazze n'amaanyi ne keesi ennene nno ate nga zze amazeeko antwala olwokuba akututte dda antwala ndaba omutima gwange agutadde ku lukoba agusika bannaye naye kakazi kalungi kasanyula koogera bulungi ate bwe kaba kawogera smile teva ku face kituufu ayogera byayogera nga alyoke buli kimu bambi kale ayina empisa nti weewaffe Masaka weewaffe Masaka twasomoka Lwera kituufu era mwalusomoka naye kuba bulabika we musomekera Lwera bye muba mulabye eno muba temwagala bitulaga kituufu akati kyoba omanya naye ali beautiful mulungi bambi mukazi mulungi ate ayina empisa kale kwegamba ali nga bwonna ogamba nti omulenzi that boy is handsome kati gamba that girl she is handsome beautiful banomuita handsome omwana ngambe bannange Jessica you beautiful tomuita handsome ngenda mugamba you are
beautiful. Yes. Okay. Kale. Very smart. And you are very mugambye konti smart. Bananga yambadde akantu nga bambi nakamugambye naye sakamugambye mu luzungu namugambye oli smart. Era okukaluzi oli Luganda smart luzungu. Nze kati ate mba ntabisa Oluganda n'Oluzungu oba. Naye kabadde kakola sikabi. Kabadde katuyisaawo ako. Nakamugambye awo nga nakayisizaawo awo nimugamba you are very smart. Yes. Kati wadde era omugambe you're very smart and beautiful. Okay. Simanya kumanya. Naye nga totya beera mubeera ne confidence. Kituufu naye mami si byangu. Love gye nkome. Wow. It's time to go? Okay. You're done. Let's go. Ngonyumye. Okay, you're smart. Thank you so much. And I look so smart. You're looking beautiful. Thank you. we go? Yeah. Banange, oh, abatulaba, it's time to go. We are looking very smart and beautiful. Jessica Chiaise. So, Demure. Nze no bulijjo ate nkwogera bulijjo ngamba Demure. Tekagwa Demure. Si logo zengina gamante. So Demure. So Demure. So guys, from today onwards, just know I'm so Demure. Kitegeza. Demure. Temondeka. Naye njagala beera wamu nammwe. Bakagattamu biri byonna bi smart, beautiful, kirasi. Kati ne bakakompilinga mu kigambo kimu nti Demure. Demure. So Demure. So Demure. Leero luno anti bw'omala okubeera ne mulamu wo oluzungu kati kyemuguddeko. All right, so come with us as we drive to Entebbe. I think so time to go. Twangwe nno batuleka abaagalana. Mwangu tudduke misinde. Ngonyiridde. Kikola otya badde lawe. Kikola otya. Bannange anti akakondo ndi Demure. Esimu yange. Bring our phone. Bwe. Kakati eyo. Mubeera kituufu. Just tukulese. What is the car here? Zikulungi kati. Are you sure? Are you serious? Yeah. I'm steady. You are steady. Just where is the You are car steady here? to me. So steady. Sophie muyingize entebe ezo. Hey. Kakati so kumbuulire. Ayo gye tulaga. Waliyo biki. You're going to enjoy. Tugenda kwenjoyinga. You get to know each other. Yes. Yeah. Tugenda ku dinner. Dinner at the beach at the lakeside, Victoria. Lake Victoria. Where is the kaki? Just ekisumuluzo ky'emmotoka kiriwa? Kubanga ngankanyiza gamba where is the kaki? Tusaba ku kisumuluzo ky'emmotoka. Tolaba wa kirese. Okay. Luganda. Where are you going with this kombu? Mula mwana abyagala. Oh my God. You pass the other side. Okay. Let me open for you. From where? Nebe bale kumpesa kitiibwa. This side. Okay. Because ladies first. Bakubuuza. Ladies first. You are the first. Okay, guys, come with us. Mweyogeza nnyo mbu tuforcinga relationship. Kati bye mwaforcinga ito tuno tugenda bikutte. We are going out. Yeah. Tugenda outside.
naye Hope Shifa Nakawombe. Kankusuubemu munnange. Enjoy. We are here. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya bwe yasaba kumulaga ewaffe nange ne mmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange